Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero njagala tutunuulire enteekateeka gy'oteekateekamu ekyogero ky'omwana omuwere. Tugenda kutandikira wano mu kusekula eddagala wamu n'okulifumba wamu n'okuteekamu omwana oyo. Njagadde tutunuulire ensonga eyo ey'ekyogero ky'omwana omuwere naye wano mu kukiteekateeka. Ekyogero ky'omwana omuwere eyakazaalibwa osaanidde ofune emiddo, ofune n'ebibajjo wamu n'emirandira, kyekibeera ekyogero ekituufu. Kati ekyogero ekyo bw'omaze okifuna bulungi nga bwe ntera bibateerayo ku channel yaffe eno Kyayiti, nkusaba ofune ekinu. Funa ekinu ekyo beera nga osekula eddagala eryo oba beera nga osekula ekyogero ky'omwana kibeere nga kifaana bwe kityo. Kati nga bw'oliraba liro liwedde okusekulibwa, eddagala eryo bw'omala oddisekula kyandibadde kikulu nnyo n'oba nga tolyanika mu kasana direct. Osobola oddyanikako eno ewava omusana mu kisiikirize ewava omusana. Bw'oba osaze oddyanika ku musana liteekeyo ku budde obw'ekawungeezi ssaawa nga 12, lyanike ku musana ogwo ogusembayo kale. Naye nga kyandibadde kikulu nnyo obeere nga olyanika mu nnyumba oba olyanika mu kisiikirize eno ewava omusana. Eddagala lisekule bulungi nga bw'oliraba. Ekikulu kya byonna teekamu eddagala eryo ery'amakulu erikola ekyogero ky'omwana omuwere eyakazaalibwa. Bw'omala okusekula eddagala lino nga bw'oliraba, keera ofune essefuliya. Essefuliya egenda okufumba ekyogero eteekeddwa kubeera ssefuliya nga mpya nga bw'olaba eyo. Bw'omala oggula essefuliya eyo empya, essefuliya eyo beera ng'ogyoza bulungi nnyo, beera ng'ogikuuta bulungi nnyo munda. Bw'omala ogikuuta beera ng'oteekamu amazzi nga bw'olaba. Bw'omala okuteekamu amazzi beera ng'oteekamu eddagala lyaffe eryo. Teekamu ekyogero kyaffe, tugenda kukitokosa, tugenda kifumba. Teekamu amazzi nga gawerako. N'eddagala teekamu eddagala erisaanidde, toliteekamu lyonna. Bw'oba osekudde eddagala eryo tolifumba omulundi gumu, nedda. Fumbako eryo erisaanidde. Kati bw'omala okuteekamu eddagala lyaffe beera ng'oteeka eddagala eryo ku kyoto. Nze nfumbidde ku nku. Osobola okufumbira ku sigiri, tekirina buzibu. Naye ekikulu kya byonna ekyogero kirina okujjira ddala. Kirina okutokotera ddala ddala ne kitokotera ddala nno nga bwe nkubuulira. Amazzi ago nga bw'ogalaba galina okukalirako. Kati ekyogero we kiba kitokose n'olaba nga kiyidde, beera ng'okiggyako ku kyoto kiteeke ebbali. Kati nga bw'okiraba kiikyo kiyidde bulungi nnyo, ndowooza okiraba. Kati eddagala lino beera ng'oliyiwa mu bbaafu yaffe. Funa ebbaafu, oteekeddwa oggula ebbaafu ennene nga bw'olaba ebbaafu eyo gy'ojja okukozesa, ogiraba. Teekamu eddagala lyaffe nga bw'olabye bwe ndiyiyeemu. Kati eddagala eryo gano amazzi gano goba osoosa mu bbaafu gasooke gawole. Tugenda kussamu mwana muto, mwana muwere, ekitegeeza olina okukiwoza ekyogero kyaffe kasigale mu kibuguma. N'oluvannyuma kwata eddagala lyaffe lino erisigadde mu ssefuliya, toolako butoozi obiteekemu mu bbaafu yaffe eyo. N'oluvannyuma teekamu omwana nga bw'olaba. Loozi olaba omwana yuuyo tumutadde mu kyogero. Muteeke mubeera ng'omuyira eddagala eryo, muteekeko eddagala eryo. Kiba kiyamba omwana. Eddagala eryo ly'olaba omwana oyo waba ng'akyali muwere liba limuyingira mu mubiri bulungi nnyo. Beera ng'omuteeka mu kyogero ekyo ekisookera ddala. Beera ng'omubikka eddagala eryo. Mu kumunaaza omwana oyo oba tomukoledde busoggo, oddira eddagala eryo lyennyini nnyo ery'omutaddemu, okoonamu akagalo nga bw'omutonnyeza mu kamwa. Osobola omutonyezaamu amatonde 4 ag'eddagala mu kamwa ke. Tuba tutonde tutono. Okoonamu akagalo nga omutonyeza mu kamwa. Okoonamu akagalo nga omutonyeza mu kamwa. Osobola omutonyezaamu obutonde 4 oba amatonde 4 ag'eddagala n'abeera nga aliteekakokko mu kamwa, n'abeera nga alimirakokko. Liba ddungi nnyo eddagala eryo. Omwana oyo obeera omusibiridde eby'enjawulo. Abaana mubateeke mu byogero. Noonya ekyogero, omwana muteekemu ssente. N'wegiba $30 gateeke mu mwana oyo. Olw'ensonga tobeera omusibiridde, ekyo ekirungi. Olunaku omwana omuteekamu mu kyogero omulundi gumu. Olunaku okusingira ddala muteekemu ku makya. Kijja kuba kirungi nnyo. Ssaawa 3, ssaawa 4 kitundu n'weziba 5 osobola omuteekamu, naye nga olunaku omwana muteekemu omulundi gumu mu kyogero. Ekyogero kino kimunaaze paka eddagala eryo we liggwawo, tolisigazaawo. Omuteekamu olunaku olusooka, lwakubiri, lwakusatu, lwakuna, tekiba na buzibu. Eddagala oliba nga likyaliwo beera ng'omuteekamu. Osobola omuwummuzaamuko naddala ng'akalira kaakavaako, kuba bwe kaba kaakavaako katiisaamuko. Oyinza okulaba nga ajja omumukosa oba ng'eddagala erijja omumukosa.
osobola okulindamuko kwezi ennaku eziddako naddala nga yakavaako akalira naye nga teriba na buzibu wadde akalira kaba kaakavaako. Bw'omuteekamu ng'akyaliko akalira kano n'omunaaza ennaku ze nga 2 ne kavaako ku lunaku olwokusatu, osobola obutamuzzaamu okumala ennaku nga ziizo. Naye eddagala lyaffe litereke bulungi, lino ly'otannaba kufumba, lyanike bulungi likale bulungi. Bw'olaba ng'alinga awonyeewonyeemuko ku kalira kaffe wano we kavudde, ddamu ofumbe ekyogero kyaffe oddemu omuzzeemu, kwegamba eddagala eryo liggweewo lyonna ng'otaddemu omwana oyo mu kyogero ekyo. Kijja muyambako omwana oyo ensi eno okubeera ng'ejja mwanguyira, naddala ng'omunaasiza ekyogero ekyo ekituufu ekirimu emiti egy'enjawulo kijja kuba kirungi nnyo. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera obbannyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.